بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إمام الغزالي رحمه الله ayina ebigambo byatunyonnyola ku ntaana ebimu ku bigambo ebitiisa ennyo atulaga nti omwana Adamu yahtammu bi umuri duniya essira lisimba ku mbeera zino ez'edduniya kyokka nga ate edduniya emaze okuyitako ekuli mu mugongo wala yahtammu bi qabrihi ate amanyi natagassa ku ntaana emuli mu maaso essaawa yonna ogenda gigwamu oyingidde emyaka 45 amakulu edduniya emaze okuyitako ekuzze mu mugongo neera gw'okyakyuka oyagala kugisika ekomewo okyuka ogisikambula naye ng'emaze okuyitako entaana ekuli mu maaso awo essaawa yonna ogenda sika ekigere kimu ogigwemu togiwadde birowoozo edduniya emaze okuyitako gy'otaddeko ebirowoozo tukyuse obwongo bwaffe tutandika okulowooza ku kabuli etuli mu maaso essaawa yonna ogigwamu biki byali ategeeza nti edduniya emaze okutuyitako ku myaka 18 walina ebirowoozo bingi ku dduniya eno nja kuzimba zaakeedi nja kuba ne site nga yange ennamba nja kugula emmeeri eryato ngula ennyonyi naye kati waliwo emyaka gy'otuukamu n'okakasa nti tebikyali ate kiraasi yo kiba kitegeeza edduniya emaze okuyitako waliwo tayimu wabeererawo nga tosobola kutambula nga tolina wallet ng'oteeka ssente naye otuuse mu myaka ng'osobola okuba ne ssente nga tolina wallet waliwo tayimu gye wabeererawo nga tosobola kuba nga tolina ssaawa ku mukono kati tayimu etuuka nga n'omusipi ku mpale oluusi togusibaako era ng'olaba tekirina buzibu kiba kitegeeza ki edduniya emaze okukusiibula ekutadde edduniya emaze okukusiibula ekutadde tandika okubaako wootegeka woolaga nga yentaana we tulaga mu maaso awo wonna okutandika ate kati okutunula oyongeremu ibadat assiyam assala okusiiba kusaalako kiro olw'ensonga nti kaseera kakuteekateeka ate bulamu bupya amakaaga amapya g'ogenda okuba ng'osengukiramu ogenda okugatuukamu nga galina essuubi gakuwa essanyu kubanga gemaka essaawa zino agakulindiridde wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh